Bashir ono kaakano nga Makanda yagasimba kalungu ku kyalo bwa Sandeku annyonnyola nti talina nsonga lwaki okomawo ku kibuga okukyoppoka ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba kubanga talina budde bwonna bwakwonoona nga bavubuka banne wabula okulabirira obutunda bwe kaakano mwajja ekigulira Magala Eddiba. Bashir olwaleero agamba nti alina obutunda buno ku ttaka lya bunene bwa yiika 5 Nambirira ng'alina abakozi abamuyambako abawerera ddala 10. Abakozi bano balina obusobozi okukuuma, okufuuyira, ko n'okulonda obutunda obubeera bugudde, ko n'okunoga obwo obwengedde nga buli wiiki akungula ensawo ez'ekiro 10 eziwerera ddala 25 Nambirira era nga buli nsawo agitunda emitwalo 30 aga Uganda. Agamba nti abakozi be bano abasasula emitwalo 10 buli mwezi nga kuno kw'otadde okubasuza, okubaliisa ate n'okubamalira ebyetaago byabwe ebirala. Bashir kaakano annyonnyola nti ayagala nnyo okuyigiriza abavubuka banne okulima obutunda naye nga tabalaba. Mu kiseera kino abalimi okuviira ddala mu bitundu byonna ebya Buddu, Rakai ne Ssembabule bamweyunira okubayigiriza ennima y'obutunda eno ey'omulembe. Bashir annyonnyola nti amagezi g'akozesa si mangi nnyo wabula ekisinga obukulu kwewaayo ko n'okwagala ekyo ky'okola. Agamba nti oyo yenna ayagala okusoma ennima entuufu ey'obutunda asobola okumutuukirira ku nnimiro ye e Kalungu